bannasayansi bannabwengula b'ekitongole kya NASA bakakasizza nti ng'ennaku z'omwezi 18 olwo nno lwe lunaku lw'enkya ku Lwokuna ogwaziyazi FA22 gugenda kuba gusembereredde ddala ensi kwe tuli. Bategeezezza nti ogwaziyazi guno gutambula mayilozi 24,427 mu ssaawa emu yokka. Kale mu kino bakakasizza nti olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 ogwaziyazi guno gugenda kubeera gusembereredde ddala ensi, mpozi n'okusinga nga bolaba omwezi bwe gusemberedde ensi. Naye abaffe nga bwe twatandise nga twebuuza, waliwo ogwaziyazi gwonna oba agayinja gano ageebongera mu bwengula ogwali guleese obulabe mu nsi? Ekyokuddamu kiri nti ye mu mwaka 1888 waliwo ogwaziyazi ogwawandiikibwako nga gwakuba ebitundu ebimanyiddwa nga Ottoman Empire nga mu kaseera kano ye Iraq, era gugambibwa okuba nti gwatta omuntu omu n'abalala bataamanyibwa muwendo ne bagendera ku bisago. Alipoota eno yatwalibwa eri Sultaani Abdallah Hamid owookubiri. Mu ngeri yemu mu mwaka 1908 waliwo ogwaziyazi ogwabalukira mu bwengula e Siberia. Okusinziira ku byafaayo gwayonoona emiti egyali eyo mu bukadde. Mu ngeri yemu mu mwaka 1906 waliwo ogwaziyazi ogwagwa e Mexico. Guno nno okusinziira ku byafaayo gwatta abantu 8 mulambirira n'okulumya abantu 28 n'ebirala bingi ebyali bikoze obulabe ku nsi eno okusinziira ku byafaayo. Wabula mu kaseera kano omwana w'omuntu tolina kweraliikirira ku gayinja gano, anti bannasayansi okusinziira ku tekinologiya yaliwo bagalaba mangu nga gakyali wala n'ensi, olwo nno ne basobola okugasalira amagezi era nga balina ekyokuddamu gye gali, kubanga ne mu mwaka 2029 bannasayansi bagamba tebalina oguyinja gwe balaba ogutambula nga gwolekera ensi, naye guno bagamba bagutaddeko amaaso era nga bajja kuba bagusalira amagezi we bunaatuukira omwaka ogwo 2029. Kale no munaffe toteekeddwa kweraliikirira newankubadde wawulira dda ku gayinja gano nti gabeera gatambula, si bya bulimba. Agayinja gano gye gali mu bwengula era gabeera gatambula nga gaseeyeeza mu bwengula. Bannasayansi bagamba gabadde mu bwengula emyaka buwumbi na buwumbi, wabula gatuuka ekiseera ne gatandika okutambula nga gwolekera ensi, newankubadde ng'edda nkuwaddeko kwa alipoota ti gaali gasse ku bantu era gaali galese obulabe ku nsi n'agalala nga balukira mu bwengula, naye mu kaseera kano olwa tekinologiya yakuze tegakyasobola kuleeta bulabe ku nsi, kubanga bannasayansi balina ebitangaza mu bwengula era nga babeera bagataddeko amaaso. Kale nga munaffe tosaanidde kweraliikirira ku nsonga eno, naye nga olunaku lw'enkya waliwo ekiyinja kye bagamba ekigenda okusemberera ddala ensi eno kwe tuli. Ekyaziyazi ekyo, ebyaziyazi bino mu ndabika biba bifaananamu mpozi nga boolaba amayinja amasengere. Mu ngeri yemu munaffe bannasayansi bategeezezza ti ku lunaku lw'Essande ennaku z'omwezi zaabadde 14, mpozi n'olunaku lw'ebbalaza ennaku z'omwezi zaabadde 15. Waliwo amayengo ag'amaanyi agaabadde gava ku njuba, ng'amayengo gano nno ebiseera ebisinga galeetawo okutataaganyizibwa mu by'empuliziganya mu mirongooti, satellite, radio, mpozi n'ebirala. Era bategeezezza nti abantu abamu bafuna obuzibu lw'amayengo gano ag'amaanyi agaba gava ku njuba, ng'era mu kino waliwo abantu abalumwa emitwe n'okubeera nga bawulira bubi olw'amayengo gano. Mu bantu abo nno abalumwa omutwe oba abayisibwa obubi olw'amayengo gano agava ku njuba mwe muli nange Kamwa Koogera, era nga kino nakiwuliriddeko ddala nze Kamwa Koogera olw'amayengo gano bannasayansi ge bagamba ag'amaanyi agabadde gava ku njuba naddala olunaku lw'Essande n'olwa bbalaza ebya sabbiiti eno gye tulimu. Kale no munaffe y'embeera eyo. Omwezi guno ogw'omwenda gulimu ebintu bingi naddala mu mbeera y'obudde okuva mu bwengula. Kale no munaffe tujja kubatongera mu maaso n'okutegeeza ebisinga ku ebyo, naye abaffe ogwaziyazi guno gulina obulabe ku nsi newankubadde nga mirembe gy'edda nga tekinologiya tannajja. Waliwo ebyaziyazi oba ebiyinja bino ebitambulira mu bwengula ebyawandiikibwako tibyaleeta obulabe ku nsi, naye mu kaseera kano bannasayansi bannabwengula bategeezezza nti ogwaziyazi guno tegulina nnyo obulabe bwe guyinza kuleeta ku nsi.
98.8 CBS FM.